Buterevu kwaniriza gonna neyunzeko amacago olunaku olwaleero amannya agange nze Trevor Online era nga nzize n'amawulire amabi aga accident eyabaddewo ekiro ekyakesezza olunaku olwaleero ng'eno accident yenyigiddemu abaana b'essomero. Eno accident egenda bba yakuna omwezi guno ng'abaana b'essomero emutambula gye batambuliramu egwa ku bubenje. Abaana ba Buzaaya Secondary School be bagudde ku accident nga babadde bakomawo wabula be batuuse mu kitundu ekimanyiddwa nga Busota kiri ku Jinja Kamuli Highway. Bus mwe babadde yatomeraganye ne emmotoka etwala ebikajjo loole etambuza ebikajjo era abantu bangi balumiziddwa saako abamu bali mu mbeera embi ennyo eddala. Akikoze ekigenderere olwedde atwesumbire kufeira driver sa alumwike yajaye alumwike atulekera motoka yajaye abaana motoka yinayo Mukagwa ali ku TikTok omunange wano tuli Busota wava kufunibwa accident ey'amaanyi enenera emotoka ey'eisomero ebeere eri kuvuga abaana ab'eisomero ey'Analango munange engiire mu motoka ey'ebikaado. So ndi kutwalawo live osobola okuba nga munange otegeera ki ekiri kujja okuba nga kijja mu maiso. Munange ali ku TikTok baasi eyo oli kubona eya Buzaaya Secondary School engiire mu kimotoka eky'ebikaado ate nga babe bali kuvuga abaana ba Nalango. So munange embere tebweri kubanga etambula essaawa dino wano nga wakava Busota nga oli kuyingira Kabuki embere tebweri kubanga etambula. Eno emotoka tipa neviireku obuzibu oli gyabeera alinsegulira nevaako obuzibu namba neeyo bakagwa. So ono nabeere ku luguudo ono ng'ali kugoola Busota ate nga ava Kamuli ajja ku Lwedinda. Then ono n'ow'ebikaado deni eri nebeiremu abaana eya Buzaaya SS. Kibiino irala abaana bakoseibwa, abadereva bakoseibwa, ab'emmotoka ibiri okutwaliza abalala ey'ow'ebikaado ne Costa ne baasi y'abaana. Banange mawulire mabi embeera etyo bweri kubanga etambula accident eno egwire okusaawa dino deni weni kwogerera. So emmotoka ey'ebikaado neeyo enikulaga mu maiso emmotoka etyo bwesobera okuba nga ejingiramu ebeera erivuga abaana ba Nalango. So munange abazaire b'e Nalango namwendwa luuyi eyo embeera etyo bweri kubanga etambula. Katusaba Omukama Kibumba asaasire abakoseibwa, Katonda ikirize munange basobole okuba nga balamaayo ng'embeera etyo bweri kubanga etambula. So en accident nga wembagambye yakuna mu mwezi guno gwa July nga tunajjukira ng'ennaku z'omwezi 10 abaana bamwe baza high school e Wakiso bafuna akabenje ku luguudo lw'Emukono Katosi. Dereva wa basi yagezaako okubeera nga asala ekkubo ery'eggaali y'omukka wabula teyasobola, bw'etyo eggaali y'omukka n'ebakuba ekyensuti basi n'egwa ku ttaka. Akabenje ako mwafiiramu omukyala omu era ng'ono omukyala yali mukyala wa headmaster w'essomero eryo ekintu ekyali eky'ennaku era ng'ennaku z'omwezi 14 nga wakayita ennaku 4 zokka okuva akabenje ako wekaagwawo twafuna akabenje akokubiri ku makya
abaana ba Amulia High School we bali bagenda nabo okulambula ku Mbale Tirinyi Road bakolayidinga oba batumiregana n'ekiroole ekyali kipakinze ku kkubo bwe bati abaana ne balumizibwa era ne baddukisibwa mu ddwaliro. So ng'oggyeko ako wayita ennaku 2 zokka ne tufuna akabenje akalala. You can imagine okuva ng'ennaku z'omwezi 10 leero ziri ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu twakafuna obubenje buna obwa bus ezisaabaza abaana b'essomero. So aka King David ke kaguddewo ku Lwokuna lwali Lwakuna ekiro ng'abaana bakoma okuva mu kulambula CP Falls bambi abaana ba primary ne bafa. So akongo kajjeko twafunye akabenje akalala ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero ke kabuzaya SS naye nga kino kisusse okubeera nti bus abavuga bus be banenyezebwa kuba twalabye bus yabadde avuga King David Junior School omwami yafiiriddemu experience gyabadde naye ebadde y'amaanyi wabula waliwo ebintu ebimu ebitusukkako nga mu butuufu byetaaga okutunulwamu abakulu abatutwala aba Ministry of Works and Transport balina okuvaayo n'engeri ennungamu saako n'aba Education Ministry of Education and Sports babeereko engeri ennungamu gye bakwatamu ekintu kino ekyobubenje obususse. So kwe kusaba kwange naye nga tweyongeddeyo ye omukulu President Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo ng'ayita mu Ministry eya Disaster Preparedness Ministry ya Relief, Disaster Preparedness and Refugees eyo nekulemberwa muna PLU Lilian Abba nga yo ekwata ku bigwa tebiraze. Yavuddeyo n'asalawo buli mwana eyafudde family egenda funa $5 million zibayambeko mu nteekateeka y'okuziika saako n'okungubaga ge mabugo ge yawaddeyo ate abaana baalumiziddwa yabawadde $1 million buli mwana oba buli muntu. So President Museveni bw'atyo bwe yakoze olunaku lw'eggulo naye ng'abaana 4 babongeddeyo okuva ku Kapchora Hospital ne babatwala mu Mbale Regional Referral bongere okufuna obujjanjabi obusingako. So tubasabira abaana abo babeere nga basuuka bagende maaso n'emisomo gyabwe. So ekitali ekyo ndowooza tutunuulireko era ku Museveni yennyini eyasinkanya abakulu abatwala NTV. Omukulu yennyini Kabwejumbira asingamu emigabo mu NTV amanyikiddwa ng'omwami Rustam Aziz wa chairman wa Taifa Group of Companies. Omwami oyo yazze mu kujja kwe Uganda yasooka kulaba CDF adumire eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ne babaako be boogera wali ku kitebe kya SFC wabula olunaku lw'ejjo alukwawukanako yagenzeeko wa president ne babaako be battaanyaamu babageininge. Engambo zigamba nti waliwo abantu abamu abalina okuteekebwa ebbali NTV erunning wamu ne monitor. Njagadde ndowooza tutunulire ne ku baana aba Ghetto Kids ba triplets nga maliriza. Abaana bano bagenda kuba baperforminga olunaku lw'Sunday olunaku lwanca World Cup Finals. Bwe banaaba baperforminga tugenda kubeera nga tubalaba era tubawagire kuba at least ekintu kya Uganda bakitadde ku level endala. So mbajjukiza mwenna World Cup Finals halftime performance abaana baffe bagenda baba performinga era tubeereko nga tubawagira. Mwebale nnyo mwebalire ddala tusisinkane mu video eddako. Mbajjukiza okusubscribinga wamu n'okulikinga video zaffe tusobole okutambula ku misinde egya waggulu.